in just 3 years. Like this young man. Music industry are now making a statement. Najje ne bazimba empire, ne dominating a music industry abantu basatu. You know, he's a ghetto youth. This is worth talking about. Wetugendedde ngenda kubambuza ekibuzo kino. Nali festival gyogereko tetukyera waliwo omusajja yeyita munene yayimbirako ku show ya Mandela mu butuufu sirabanko omuntu ayimba luyimba lwa reggae n'aflat kino tutereze kino we can discuss Bobby Wine without including minus including Bebe Cool. You can't make your point. The best. That statement. Bob Wine, we're Charlie now. Bob Wine, you were Charlie. Bob Wine. The best reggae festival. Jamaica. Ngatali na Nubian actually nze wali etandika nawulira nga nkankana yayimba 15 minutes wabatera gundi Maka Rebo bagita Rebo salute buli muntu yenna naga era Buji Banton yakola bwati. Yes, this is we are talking about Bobby Wine's legacy at 39. Now, at 39 in the music industry, these guys came. Era mu legacy amubaddemu the 3 names. How significant has been Chameleon and Bebe Cool mu career ya Bobby Wine? Because people say rivalry yabwe yatuuka nga it is stage managed. They just have to be buli we attacking and they make sales. The writer says, how relevant, how significant was this rivalry nga batandika career yabwe? Andika kalolaba. Buli myaka etano music wa Uganda akyuka. Ne challenges zikyuka. Challenges zaliwo ebiseera ebyo yali music wa Kongo. Bano abaana okujja kwabwe nabo bajja bazikola ki? Bayimba kumanyika. Sikufuna sente. Music yava mu filimu nga ali mu reality. Abaana bayimbanga ebintu bikwata ku bantu era ebiriwo. Bibakwata. Abata abiyimba kera tebakola ki? Temuchabamanyi. Bobi Wine ye yakiza nti ndi mwavu ndi wa ghetto nayimba ebikwata ku bantu ba ghetto. Yena abere ekyo. So Bobby Wine baina chibanga. Bebe Cool yena lagandi yewa wagulu nnyo mwana minister nayimbira abe pansi. Yana sigala abe pansi be. Era Bebe Cool bomoteka esuka ekibuga ekusaze. Boteka ka Bebe Cool.